Katugendeko omukyalo no gbayita full figure. Embeera nga bwesodde okubatenga etambula. Kwewummuzamu naye nga omukyala gbayita full figure anaabidde mu ngalo. Omukugu bayita Kato Lubwama. Ate nno ngono yali musomesa we. Tugenda katandikirawo kano kasobole okubatenga katunyumira mpola mpola. Ayaya. Obuzibu bonna nga bwavudde nno. Waliwo olukiiko lwasodde okubatenga balonze omukugu bayita Waikibenda bagamba nti yakulira Avuma oba ekibiina ekitwala abayimbi bonna. Abayimbi abamu basodde okubatenga beeyawuddemu ne bagamba nti Waikibenda atannamala na myaka emeka mu music industry ayinza kufuga atya. Yajja e Masaka ekivuno ne kimusala n'agenda e Kampala ekivuno ne kimusala ani gwayinza okulembera. Ne bagamba nti okulembera beera bongo. Ne bagamba oba oli awo omukulu Waikibenda ayinza okubatenga akulembera abayimbi. Abamu ne bakiisaamu amaaso naddala abayimbi abanene. Awo ne wozaaletedde ne full figure n'ayogerera abo abaganye okwogera oba abawakanyiza n'agamba abiwakanya. Awo nno n'asobola okuba teyanokoddeyo omukulu gwe bayitwa Kato Lubwama. Aha, tutandikirewa omukulu Kato Lubwama uno ng'ategeeza oyo full figure okuba ate ng'avaayo okuwakanya ebintu bya Avuma byonna. Kato Lubwama ategeeza nti full figure si muyimbi yakoma ddi y'okuyimba. Ani amugambye akikiririzemu yayimba yasemba ddi okuyimba aleme kutawanya bantu kwamba ndicho kikyo twabagambye baawule wakati wa music na administration efuga music babyawule tetujja kukwata bantu b'amaluwa bantu bava batamiivu bamalaya ku kkubo bali ku nguudo abeetunda bajje bafuge ekintu no. Aya basi ulira bulungi full figure naye asobodde okubatenga amusomedde nti obwongo tebunnatandika kutegeera obwongo bwavaako ng'eddagala likyamuli mu bwongo nindako eddagala litamuliseetere bulungi ajja kujjukira full figure yaani tibakuba taata wange saagala mwogerako anadde omuti obwana naye Kato Lubwama akyali mulwadde nabadde mu rehab nga bamulongoosa obwongo badde bwaseseetuka nakati bwayika bukyakulukuse bwesulise era mwebaza okunderera n'ekitiibwa nkimuwa era seegaana naye mubuuze yayimba mukyakale nze mubuuze gwe wayimba ndi mukyakale mudigide n'abalya mulye buno bulamu bumpi olunaku lwokeesa gwe nno lwobala. Aya basi wulira lutalo lwa Avuma full figure awakanya omukulu gwe bayita Waikibenda mbutayimbangako Uganda yonna gimalayo lwaki akulembera abayimbi. Kato Lubwama yagambye nti asobola amutegeeza nti full figure yali student wange wadde nga n'empisa gikyali ntono naye wulira kati amutwala kati tufunye bano abaana dia young baba w'amaanyi tugende mu maaso tujja kubeeranga buli kaseera nga tuwogana nga music talina akamufuga abantu tuteekeddwa okukkiriza olwaba nze Kato Lubwama nze nzikiriza ate wuzi full figure nze ndi music director nali ntendeseeko ku full figure yali akoleddeko mu group yange Diamonds Production akyegaana nali mbaddeko mukama w'emyaka egiwera 3 nali mubezezaawo nga nze nsalawo olwaleero baana aliyo bataali nga mubezeza kalina bwakigana ndi kitaawe. Aya basi ebyo full figure tabimanyi ulira bwamulangidde mugenda mulala kasikonda mukamwa ne mwagala okwogera ku bantu amannyo nga gabaluma kuba muli basezi muli abantu muwagala amannyo ekiro Samira Lubaale wonze siri musamize ndi mulokole nvaako nze nsiro nsabira wakakande wanabbi Samira kakande man of God kyovala ndi wanjawulo nze siri musamize tete mizimu tegikwatagana siri na mizimu nze nina Katonda sitaani talokoka Kato Lubwama sitaani. Aya basi ne Kato Lubwama alese lwakuba kiwaguuka ne kikula kiwala kito nnyo kibadde wano nga kyana kito full figure taata wakkiriza bamufuge wewe full figure muwala wange talina bwanneegaana these are my children baana bange nateekayo obudde abantu abalala baali bazimba flat nze nga nzimba abaana bano nga sente zange ziteekamu ekyo kintu kuzimba music kuzimba drama kuzimba film nali badde nina skyscrapers mu bibuga. Aya basi ye Kato Lubwama oyo owa Diamond Esembo Diamond Production abagijukira obulungi amutegeera obulungi oyinza omubuuza lutaaya yaleeta ekibiina kye bayita Gibros gwe kugigatta mu Diamond Esembo yamugoba n'amugamba nti leeta application ate nga waddise mu luzungu gwe kuvaayo. Full figure wuno amutegeezezza akyabasomera abayimbi bonna naye Kato banaleeyita abayimbi bebesibidde mu ndowooza y'obwavu nti osobola okuyimba n'ogagawa n'obeera bbiro ndagaayo omuyimbi omu alina ekizimbe mu kibuga Kampala nze n'ebyoto byange birala nnyo nkolerera kuzimba bizimbe mu kibuga kukola mu zibbanka kuyamba abantu kubawola ssente banaku bayamba basembeza kuzimba zikyaki kulabirira abaana natandika dolabirira abaana abatalina mwasirizi byebyoto byange ngamba kuyimba ndaga omuyimbi omu alina ekizimbe mu kibuga Kampala ndaga omuyimbi omu agolengoye nga tebamubanja. Aya basi
ye full figure nakana akagambe Kato Lubwama mbutabangako omuyimbi ate abasajja basene industry bakaddiwa ne bakola amasabo ne balemera mu industry tebagandi Kato Lubwama muyimbi okanula amaso kuyimba olwokuba ndi akana amaso natunanga kifulogo nabanga ddame noloza nana obuzibu munya temwabula abayimbi n'abakomedian temwabula abayimbi n'abakalya ku gol temwabula abayimbi n'abagambula kati Kato Lubwama mulaba ayogera bogezi n'akutama kata ayimba akabe wayimba abanga akaaba nawetomana nyirabe kugamba mwina bintu munyiza man